oli najja nagamba kati nawulidde ngono mutabani w'omugenzi Tamale Junior mutabani wa Tamale Mirundi kati by the way for today yanyizaawo nayogera bingi by the way for today muganda wange Tamale Junior nja kugamba nti oli comedian okitegeera with due respect socialite oli comedian teri socialite akolera abagayi bakola ninjagala kugamba oli socialite oli comedian at least taatawo yayogeranga ebintu omuntu byasobola okupiikingamu n'abaako byategeera ensi ye gyekola ki gyegenda oba ensobi ensi yezeekoze naye kati mmwe muli bacomedian abakera ku makya okutunja ensobi z'abalala ne muzifuulamu ekyokwogerako ne mubeera ku social media nga mwogera nze okimanyi bulungi ebbanga lyemmaze mmanyi okwogera naye olw'ebigambo ebingi temulwa kwonoona twerekereza okukola ki okwogera kyobula nti fe tusinga okuyimba naye tetuba mu ntalo twewala entalo than kubanga simanyi siraba lwaki nafuuka wakabi ate nnwane kajjala kugamba Tamale Mirundi Junior bwemba njogera ku bintu ebikwatagana ku famire yange ey'okuyimba mwenva singa mbadde mbamba comedian oba nga mbamba emusoba bashosoleti wandibadde reply my message was nze nabadde ndi ku respect ey'okuyimba star nwanirira ekyo ekintu ku mimbi munnange gwe mmanyi nti no ono y'omu ku basita b'eggwanga lino talina kunyigirizibwa bwati olw'okuba waliwo abaagala banywe bbiya nojja nogamba bafana gwe tosobola kumpisa mu maaso muganda wange tugende batimba erinnya lyange n'eriryo alove eggwanga lino tulabe gwe banasasulira okulaba just muteeke respect kumanya g'abantu nze bwe mba njogera nga saakwogeddeko toyimanga mu bintu bye njogedde naddala nga ggwe Junior Tamale oba gundi ojja obifuula etopiki mumanyi okuddawo ne muweta ebimwa nayogera nti natandika okuddako oti biki ogwo omulimu gukole naye nga bwe mba njogedde ebintu tobifuula comedy tompisaamu maaso okitegeera kuba byenjogedde oba tobitegedde just keep quiet nze bwe mba nwanirira okuyimba nwanirira star wange nwanirira muyimbi munnange nwanirira kitiibwa kyakuyimba ng'abalala bwabikola mu Amerika mu nsi endala ne boolesa ekitiibwa ne bakiteeka ku bizinesi yaabwe kyetulwanirira teri gwe Brad mu Bafana akola ebbaala lwaki mu byonna oyagala nkola ebbaala ebbaala etamiiza abantu mwenge ne batamira ne beerabya ebizibu ne balwala siriimu ne bafa kati tojja kuŋŋamba mbu kya kitalo nnyo okukola ebbaala Brad togeraageranya ng'omuyimbi ku bbaala omuyimbi yabeezaawo ebbaala njagala omulira ebbaala etunda omwenge nga temuli music nga tewali music akuba oba nga temuli entertainment kati gwe bomba mwogere ebimu musengejje ate bwe mba nze njogedde gwe mba sikwogeddeko nga minjogedde soogedde ku linnya lyo tolina buyinza butandika kundaba mukamwamba otandika okujja okundaba gwe Tamale Junior nze okufuuka erinnya nga lyenina oddifuna muganda wange family namba osobola ogikuŋŋanyiwa omwe muganda wange bro gwe oyinza obbiyitamu byakusagula okuba mwe mwakajja mu nsi kati muyina excitement naye genda ku ground ogambe okay kanonye omuntu mu family yange mutimbenezeza Bafana ku kyalo gwe genda ononye omuntu mu family yewammwe ojja omutimbe nange ku kyalo ojja okutegeera nzaani kati oyo omuntu yajja okugamba oli mulala bamusasulira kumulaba kati gwe oba odda wano noyogera mu comedy nze tondeeta ate mu bino byakwogera nsobola okwogera naye saagala kwogera nga n'abantu nga mmwe kuba nze ndiitesyo ndi muntu muyimbi nnyimba nenkwata ku mitima gy'abantu basobola kati gwe Tamale Junior we mba njogera nga njogera ku muganda wange Kamiliyoni nga mumunafuyiza mumutadde ku level nga njagala okuyimba ffe kutunulidde tufunemu nga gwe Bafana ayinza okukola ebbaala oyo Bafana oyogera mu ngeri y'okunnafuya oyo Bafana ayinza okukola ebbaala oyo Bafana ayinza okukola ki siriwo okukola bbaala naye njagala kugamba nti n'ebbaala teri bbaala esasula muyimbi ebbanga lyetuyimbidde kati gwe tojja kuŋŋamba nno kyakabinyo tulwanya bulamu bwa muntu kubeerawo gwe omujja eri omutuusize mu bbaala mukabinyo nali mu kabbaala wali ayimba mmwe munywa omwenge ffe tulwanya muntu waffe abeere mulamu abeerewo gwe ssebo oli wali mbw'oyagala kummanyira muganda enkankubuulire gwe bino byeddamu ne mwekangakanga wano ku internet ffe tulina action era tolowooza bino mbadde muvaavwamu amannyo n'amalala tugajjamu okitegeera gwe nze okuba nga ndi bweti nga nijjira emyaka gyenda gisinga egijjo nga ndabi ate saagala muganda ng'oddemu kuyisa nyange mukama kuba sikwogerangako kati toddangamu nogamba opesesa Bafana muno mb'oli wali mb'oyogera gwe ne bano Bafala mwana kale ono ddoogo ono yakazaalibwa ono ddoogo kino kyokuba empibwa oti ne kiyiika amalusu n'emimwa mbu nno kiri mu kunjogerako mbu kiddamu bye nayogedde naye bino biddoogo mukama Katonda
ne muzeyi musikono dine gwanga liwadde abantu eddembe bro buli alina akasimu bwate ajjayo n'ayogera tuli ku bulamu bw'abantu ab'obuvunaanyizibwa abalina kye boogera genda oyogere ku bannabyabufuzi abatalina bye bategeeza nnyo eggwanga abatalina bakoze eggwanga bali balikyusa naye bujja mu bino ebintu by'abagezigezi bino by'abagezi byabanene bino bwe mba njogera ku nsobya ziri mu kukolebwa k'omuyimbi kubamu kwa pioneer mu ggwanga bakulu baffe gwate sirika mpozi ngolabye ndi comedian awo jango oyogere naye wonodda mbino bimkola comedy nowete emimwa nodde eno noyogera koli noyogera kono nozoli noyitono nowemula nodde eno muganda ngenze nnyimba boyembe okitegeera ate byennyimba tebiyimbika okitegeera kyova olaba nga tosobola bitegera okujjako biwuliriza okusanyusa n'okuba nga owagira biwagire nze justino sijja kumalirako budde naye njagala kugamba bwe tuba togera ku bintu by'amakulu biwa amakulu tolowoozamu netugenda kubeera ngano ku social media mbuno nga bwe njogera mbu nga naawe ojja n'oyogera bwe nabadde njogera bwe nayogedde ku mannya gwe eryo teryabaddemu kuba terinkwatako lyogerako kati eryange oyogera lyaki nga ate olinafuya are you stupid nekulabirira kubaddeko sebo gonnafuye gwe bojje ngaoyogera ku linyange mbu olinafuya are you mad nawaliwo abantu mwana oba bajjawo obuyinza this boy is boy bafana tonyize nnyo olowooza si kunyiga nnyo negwe waliwo akamanyi bino ebyana bino nze mbirako ne binnyumira niye nze bojja nonyingiza am advising something important okitegeera kati ate gwe oleeta okutegerako bafana solozimbe ebbaala kati gwe ebbaala mbu ye bafana ayimbawa muganda wange nze ekiŋŋaana okuyimbayimba egyotabeera kwewa kitiibwa butayimbira mwenge kwewa kitiibwa gwe bwoba mwakimme okuyimba mwefe mutuleke tubeerawo bwe tuli tukinoonya fe tumanyi bwe bakinoonya gwe tomanyi bwe banoonya kitiibwa mwe muliwo okukola ki kulwanagana famire ne bwekubasenga mukubye kojja fe tuli bantu abakuziddwa nga tolitegeera kifudde waffe enjala ne bwennuma tolitegeera nti ennuma kyovula nga kikuluma buli wezi kyokulaga ebintu nga owunga olowooza buli muntu kyakola alina kiteeka mu bugundi buli kitomu kyakola please setamala emirundi buzibu ki abaana bano bebalina bwe baba boogera nadala ate si bonna ndowooza naye kati ngaono gaayo ate nze mbadde simenti ono gaayi nze kigaayi nkyabako kiringa bakyala kiringa kibba ebigaalo nze mbadde simenti sona okuva migamu nekintunga mu kamwa okitegeera mbuziza bafana n'agamba biki wali olabyeyo gwe kyogamba oyagala geraageranya bbaala ku muyimbi gwe kyogamba minzaani yeekola oyagala geraganya kitiibwa kya muyimbi na bbaala ebbaala erina kubeera mu maka ga muyimbi si muyimbi kusituka kgenda mu bbaala anywa omwenge abantu bamuyise ebigambo mu kamwa abantu bamumanyiire ekitiibwa ky'okuyimba kinafuwe naye bamuyite ekikyala ngaobwo anti bitiribiyita butiribisi kitiribita kinnawolovu bitambulanga binnawolovu okitegeera kati bro ebyaddala nkubuulira waliwo ebintu mwana ife nze njagala omuntu abeeraga nti nalina byeko bafana biki naye tulina ebigambo ebisobola okujjuza pipa ninja situgamba bugambi bwe tunayogera obwogezi nga tuteeka bintu munkola katula ntuteeka ebintu muki munkola olina ke wakonyeko wala kugamba amannyo okugajja muloza si kinene nnyo eri yali accident ate olowooza yava kuki anti fe tusobola okujjamu amannyo nga tetukulumye nakulumba oba eriiso ne bakira ne bagamba yavuddemu eriiso naye nga wavudde katuba ne kakuba eriiso ne balijjamu kuba tetulina budde goloza ffe tubaddewo tutya okutuuka kati ng'amanya gaffe bwe gali ng'ate amannyo tugalina gwali wuddeko nti zavuddemu amannyo oba waliwuddeko nti eriiso oba walinabyeko olubale waliwuddeko nti bamukubye kati gweoba okyali kyana kito nga ovaamu amannyo okola ki bizibu oba okyalina bingi kati tuba tulina kulumbagana balina mannyo myaka 3-7 alina amannyo mu kamwa okumulabisa mu kamera tewandimusizaamu kasimu ng'omwana n'omuwabulanga kati nga bwe yabadde ayogera ku social media kwenjagala okujja kuba bonna tagenda bakubira bye yabadde ategeeza nga mpisaamu ki eggaali tajja bonna bayita kati bwe nina muddiramu wano obipostinga era obimugambe yalina okunkubira nze n'oyo alina okukubira munne mukubire nga mugamba ki mukubire nga mugamba ki muganda wange naye buli ekikulu mulakwaba Uganda mwine ng'ejje mwagala onafuya abantu naye kati ate temugenda tunafuya mwana tugenda bateekawo mwine okubala bwe muba mwagala tuteekawo ate abawagizi benyini bajja bateekawo mwezi okay okudda ku nsonga yenyini yavuddeko bino byonna n'embeera okutuuka ensonga ya Chameleone okomawo n'ayimba mu bbaala ne ku level ye n'obwa legend ayina gye bamureceiviza the thing is akodye ku muntu nga wabulira nti agenze mujjanja baali bubi tusuubira omuntu oyo kukoma watule bantu bamuba muwe bwaba ngengeri gyali muntu w'abantu
ayogereko eri abantu mu kamera bamubuuzeeko kiri kitya wateredde tukyasobola okubuukinga tukyasobola okutimba wabula si kudda wano ate mukola ki muzza mu ngudu zaffe zino ezirimu ebinnya ebingi mukwasa mizindaalo aziifaalanga oba kiki okitegeera oli topu erinnya lye lyakola ki bagabanya enteekateeka yagirimu ng'omuntu baba ne waba yagirimu mwabamuliko temusobola muwa kintu kiri mu myaka gye kiri mu bwasitaabwe kiri mu bwakabiibwe lwaki abasajja bagenda mu nsinga zi Nairobi zaani ebitiibwa bye babawa lwaki mwe temubibawa lwaki bali abantu balaba abantu abo ng'abantu abayab'enjawulo abeetagazi statue anti naye mwenyini alemeddwa okwemuza kuba ne kaakati era ali Kenya tali mu ggwanga kati agendeyo alabe ebitiibwa bye bamuwa alabo baba namutwala mu bbaalabaala nga wano olabe batamutwala mu bintu wayina okukola tutandika kunenya kamiliyoni nga y'omuntu kati oli namugambye mbu obubbaalabaala ayagala mbuyite ki waliwo ebbala esobola okubeezaawo omuyimbi waliwo ebbala eryekoleddeyo omuyimbi oluyimba naye waliwo ebbala etakuba mizi kw'abayimbi abayimbi balekera okuyimba nekifa ne bagaa nti kale okuyimba tugenda kubeera waliwo ebbala esobola okusanyusa abantu ne banywa omwezi nga tewali music bafuna asobola okukola ebbaala biki bino si byakukola bbaala bino kitiibwa nga ye bwalwanira ekitiibwa kya kitaawe n'atakkiriza muntu ayisemu kitaawe maaso ne bino bye tulwanirira abantu baganda baffe mu music abatusooka mu music betumanyi nti ne balina okuweebwa ekitiibwa naye nga tulaba tebakikola ki gwe kyogamba buwizikidi businga abasajja butusinga okuyimba amaloboozi oba businga makamiro okuyimba kyogamu nebbala lye butambuliramu eribuleetera abantu butya ne mu Uganda mu disitulikiti esembayo wansi nosanga baboogerako olooza kimbu kuyimba nnyo respect gye buteeka ku bye bukola respect gye buteeka ku mannya gabu respect bujezimbirako naye kati gwejoza onafuye omuyimbi gweyagala se omwagala kamiro yabere wali mu bbaala ng'ayimba mu bubaala liri erinnya ddene lisinga ebbaala yonna liri erinnya erisinga n'okwa pulezidenti kikinene nnyo ekyo kakati kankuwa ekintu kimu Burna Boy omumanyi katogere kale ku bayimbi ba Africa Burna Boy mu nsi yonna bw'ogenda nga obatadde ku kifaananyi ne Museveni asinga Burna Boy obugagga bw'ogenda batadde ani gwe basobola okurecognizinga ku bombi era ani gwe basasulira ku bombi just oba munzi oba mumadi simanyi naye ku bombi wawulidde Burna Boy ajja banasaba $25,000 egya dola Museveni zasaba nga ajja bakyalira e Masaka oba yateekamu kade mwa kuba kategere bulungi Burna Boy yabadde Nairobi nga ayimbidde $20,000 egya dola Museveni wabage Nairobi zabamusasula agende ye Nairobi oba yasasula bateeko konvoyi bateeko buli kimu ayingirewo ekitiibwa kye bakikola bukozi ate kivira ddala ng'osaavinze bulungi abantu tebaleka bakuteeka ebitiibwa n'osigala mu byafaayo bwe kikulamu okusaavinga obulungi osigala mu bantu bebagenda okubanga buli kaseera banenya ate okunenya nga kugenda ddala mpaka kwandaka omusaayi gwe gye gugenda okukola ki taata we jjajjawo yalemererwa taata we yalemererwa muganda ng'omuyimbi ave Bulaaya n'ajja wano ffe tuva wano kyenva kugamba nti bwe batateeka mannya ku bayimbi oyo omuyimbi gw'oliko bwe tuddamu kale katudde mu musaala tudde wano weka Uganda ziza Bafana oba Kamiliyoni oba omuyimbi yenna Bobi Wine katudde wano Bobi Wine bamutimbye Lukaya ne Museveni bamutimbye Lukaya ani agenda okufuna abantu bonna bayinza okufunayo Bobi Wine omuyimbi kubanga agenda kuyimba okitegeera kati njagala kukulaga omuyimbi era bwe babatimba kale katugereza gene omuyimbi omulala Bafana oba gundi akoze ekivvulu e Masaka kivuddemu kifunye abantu $2,000 ku $2,000,000 president abafuna sente mmeka omusala gwe omwezi aweze 2 yatugamba ali $1,300,000 kale katugamba aweze 5 nvudde wano mu mwezi ngenda kukolamu ebivvulu 12 nga buli kivvulu kijjamu $2,200,000 ze sente mmeka omwezi ngenda kukola ebivvulu 10 nga buli kivvulu kijjamu $2,200,000 omwezi yafuna mmeka nze mba nfunye mmeka ku ffenna ani wakabi Bafana bajja kitegeera lwampaka ensonga y'okusimibwa kamiliyoni bamukolemu abamadi bagabatsa n'okugulamu oluguudo biki what do you have to say about that nedda kugamba ebyo tubiveeko bwe banategeera lwaki njagala ekitiibwa kibeere ku bantu bano bafune zi statue babe nga tebabageraageranya mu bubaalabaala
bafune ekitiibwa nga okyo kati gwe bwejjano taliko okuleeta obudongo bombo oyogera nnyo ng'oyine omuntu oyogera ku kitiibwa ekibuze mu music nosanga omuyimbi ng'oyo wakabi nga bamuwaawo obulabo obw'obumotoka ng'ate muyimbi wakabi akamotoka akajja mu sheegi singa gavumenti etereeza okuyimba kw'eggwanga netereeza okitegeera omuyimbi akuba bukubya alubamu neseringa out ku Spotify zaani downloads zaani n'aba nga babatadde ku budget ey'omwaka guno balwawo era ne budget yafulumye ne Rikenzo naita press conference natugamba gundi yagenze mu gazeti copyright na amendment zazi bakoze kitegeeza nti waliwo essuubi yebale tutuusaako obubaka mzee Musuuza ffe tetudda mu bya ssuubi twabeerawo dda nga tebiriwo bya copyright katojja tutisana bya copyright government yegifunamu siffe so tojja kuntiisatiisa munfukamire wansi bannange mwebale kuleeta copyright nedda ssebo copyright kibakakatako nagambye buli mwaka batikkira abaana Makerere buli mwaka nene hoteli ze baggala zimaze emyaka bazifuulamu barracks hoteli ezakabye zandibadde ziwa abatikkiddwa ku university emirimu kyokka gwe tewasanuse ku achievement abayimbi gye batuuseeko eyo yajjiddeko ki ebbanga lyebamaze gavumenti ng'esolooza music copyright yajjiddeko ki bamanyi ebbanga lyetukubye nga tunywesa abantu omenga buli lunaku bamanyi sente ze tuyinza okubanja kati kyogamba oleeta bulesi copyright bw'ogyeta gwe ogenda ofuna mu gavumenti kubanga abaana abo kasita bafuna emirimu okuyimba ne baba nga kati katugambe copyright ogirese egenze mu nkola nkoze album eserinze out nyambye abantu bange nkozimbye amasomero nkoze eki ani abafunamu si gwali mbwa president afuga nti ku mulembe gwange abayimbi bagaggawala abayimbi ebintu byakyuka ani afunamu ku mulembe go oyina okuba bw'obanga buli kati ofunanga abantu bagezigezi bakulaga nti entertainment kirina okwamendinga kirina okubeera mu nkola then kati mweri gavumenti yammwe banfu kati gavumenti njikubire mu ngalo olwokuba ebyo naye byabakyala ffe tuli basajja nze ndowooza n'okusinga awo bingi ate bitulina okwogerako okusinga ekyo gavumenti tugibanja sente ng'ekuŋŋaanya babodaboda naye bawo omusingo olw'okuvuga bodaboda olwokuba beekuŋŋaanyiza ate abayimbi abakubye endongo nga beeducatinga basanyusa basaasira baagala abantu bazza abantu ku kiddako ogenda bawaaki babataddewo ensawo y'okwewola gwenza wali ondabyeko nga nnyimba muyimba budget weeri yafulumye naye dinda mbateekawo amaaso abiri nkugambye tuli mu third world country omuli abantu ayagala abeerera emmotoka 5 nga z'amaanyi naye nga sente ezo emmotoka tazivuga zibeera mu kikono naye nga emmotoka ezo sente zazigula z'abantu Palaso yabadde complaininga ng'agamba nti kampuni z'amasimu zino zibatwalako sente nje okuva mu Kola Tunes ne backup biki naye ng'agamba yagenze okuwa MTN ng'aga sponsorship yayo bajje bamuyambe mu show ne bagaana. What do you have to say this? Bafuna mu bayimbi kampuni zifuna mu bayimbi ate bo batuko kuzetagaliza babeera njagala ebivuga bino ebirowooza ng'abamaama ebirina obwongo bw'amamaama birowooza oba biringa bikimbo tibitambula biti bitegeere ebintu byetuliko ebiri important si bino si byakusinika mannya okitegedde kati eyo ensonga nkulu zino sebo ebyenjogerako respect esinga bakubayimbi singa ne zino kampani gomanyi kampani za telecom sente zizikola mu music mu backup collections ozimanyi obungi bwazo okimanyi ne bamala bazigamba omuntu awakana mutekisoboka okimanyi ne bagamba omuntu nti akola biliyoni esuka mu 5 omwaka nga abantu ba Judith babiri abantu abalina ennyimba eziwulirizibwa eza gospel zaki okimanyi bawo omuntu awakana telecom companies zino zakwata ba middleman bebayita ba agent ne ba agent najje wali omuyimbi bamuwayo miliyoni 3 omutwalo gwa $, alabira ddala agakirunga kiki kumbe tamanyi ona tutto obuyinza bwa music kati ye yamwinako obuyinza amuguze telecom company guno si gwe mundi ogusoose era MTN baliko bakuligana bayimbi muvundu omuyimbi mwavu kubanga tewali respect mu egenda eri kubayimbi nti omuntu agenda kera kumakyaga mbene bana abayimbi abawe wati respect oberi nyale abo music wabali respect bandi batugula abamande okusaba abasajja bayina music abasajja batekagula besi bwe bali nyirira bulandi bivubuka bwe bityo gutamanya nti omuntu alina kyakozeewo mu nsi ekigenda okubeerawo ebbanga lyonna ye kyagamba oyo omuvubuka tamala emirundi Sima Junior byayogera bigenda beerawo ebbanga lyonna byayogera birina amakulu oba bwogera bino ebintu ebyaba teenager ebyabana nakava mu high school njagala nnyo okwogera nali wali nga nze edi boy ku ssomero biki bino by'abantu abazaliddwa nga baagala ensi okujja banga ekyuka gwe mba nnwanirira ekitiibwa kyogamba ekintu kyenjogedde ku kamiliyoni olifufala ku manyoko kyenjogera njogera kumuzza wansi oba njogera kumuteeka waggulu kale notunulira embwa eyo
mbuno jodde mu ebigambo bya Bafana biki njogera kulaba nga I do lift up the ostegeera respect ey'omuyimbi eberenga omuyimbi basobola omulaba ng'omuntu ovunaanyizibwa singa member of parliament. We are above that. Ningo tusa kujira nga mabano kwe otukane kamilio kujja mu bubala tuyimbire kubanga mu driving mutwala mu ebyo mukifo ky'omusanga mu driving mu gawange twakola collaboration ogenda kuyimba n'omuyimbi mu America ate noddayo osobola tuwa collab ena abantu kwakati gwamanye kuyimba abula mwagala kusudia muntu abeera awo sudia galmidem kubeera awo biki kakati sebo njagala kugamba kyali kyana kito bajja kukubulu bajja ekibuto buto ekyo okitegeera kyenjagala kugamba kinagamba amannyo leka gazizike n'ebiti totumenya bro okitegedde todda muno bw'oba oyogera Bafana mwogereko nti Mr. Bafana no yagambye togera oyozesa Bafana asobola kuzi niba kino ekivuluko bakyetaaga mumpi mwana kyokolaba wano tata wakyali atandise okwogera ebigambo by'ensi mattu kyekyaddako ng'atandise okwogera ebigambo byakwatagana atandise okumanyira abantu kyekyaddako temumunafuya abantu tomanyira abantu tewagula simu y'okummanyira toddamu kunjogerako n'okola zirayivu nonjogerako gwe kiwenkeme gwe kiyenje kino oluto lulinga lwansenene lwagusaba oti buladi okitegeere bwe tuba tuli mintu important issues twagala muwe ekitiibwa gwe tusiribula empoza mbweziza Bafana kale bane niyo nesewo yogaye mbuyanjogere mbweziza Bafana mbweziza Bafana kyagaba ayina entobe ezimba ebbaala ayina entobe ezimba ebbaala kale olaba oyo Fana ebbaala tetunda mwenge ebbaala kyogamba gwe muwasomera mu bbaala lwaki ogamba Bafana tazita ntobe ezimba ssomero talina ntobe ezimba gwe kyoga ebbaala kyakabi wabeerayo ki si bwa malaya na kunywa mwenge Bafana let me stop on you bro nekanzire ku mulamwa njagala bagamba nti banyabo ne basema with due respect kyekigana okufulumya music abantu bajja bitegeera happiness tuba twetaaga gatongulu music gwe tuyina nze ebyadda music gwe nina gwe muta tebajja bitegeera kwasi music wa take it off okitegeera music wa up season nana bantu bonna nansi yonna si music wa fani mbono simanya nakyebyo mujjemu empale kati nze kuwabira olwato wooma ne bwe tuyimba ekigambo nga tokitegedde tuba mu kumulamwa nga gwe tojja bitegeera naye ng'omuntu akusingwa amagezi ajja bikola ki ajja bitegeera batugambye era management empya okusayininga mabegakawa mutuuseewa omukulu Kim Hanks abeera Bungereza nja kugamba nti siri muntu mbuno siira baagala kunsayininga oba kumanaginga naye nange nnoonya abantu abasobola okutegeera ekirooto kyange nga bwe tukwatagana tusobola kitusambanga saagala muntu agenda kujja kumanaginga nga ngamba tugende tuyimbe egundi saagala kubeera quantity njagala kubeera quality saagala kubeera muntu amanja kungamba tuyimbe guli kati ekitiibwa kyonna kikuggweko oyimba ne watalina makulu so nga atalina kugulira gita gambye yiga gita eyo tukube ensi yonna ekankano sigale mu byafaayo abantu banyonyole music nga omanyi music kwava okitegeera. Okay, Bafana. Wiki yewedde. Adenskin. Kati nnyo. Yabadde ali jinje eyo nga alina ekivulo kimu yaba ekisawo kimu kyadde ky'abanna byabufuzi era abadde bakubye olukungaana. Byamaze okuyimba byabadde ava mu show ne bamwambushinga. Ne bamukuba bagambibwa ye baagamba nti badde bakibiina ekyayi. Nze ankali yeni kankubulire nze nagala okubeera ku side ya gavumenti ekubya. Kyekyamukubiza. Bwe takubya bakukyawa. Kukyaya abantu ate gavumenti omala kukyaya abantu yonge evaawo bwe bakukubye mbulya wa gavumenti yavudde n'akuyamba mungambe bro ne tebakubye ng'ogeze ku bintu byabo ogeze kulaga swaga nti bamaanyi abasajja tebakunafuyiisirizaayo eyo so kati mu mbeera bwetyo abayimbi ffe tulina okumanya bwe tukoma tuli bagagga okusinga ebyo ebintu omuyimbi omusi tomutwalamyo balina okubanga muganda nge bamuwadde protection mundu bikinga budenge bwe bumuleeta ne bakulabuze emmotoka zo bazikubyekoze ali ningo omuyimbi omwamagezi so amu amagezi muganda wange Uncle Bafa gwe safe kyenkana ki ebintu nga bino togenda yima mu campaign oba gwe otugambe nti gwe olina security eyo nze campaign yange yo eyange eri mu nnyimba mugenda ziwulira nyinza obutalaka mu campaign yo negenda fulumya oluyimba nga lukujjako ekifo ku maaso ogambe abasajja nga batabuse bongo kati bagenda okubanga butwala ekintu kino mu maaso abaana batabuso towulidde oluyimba lwa president lwafulumiza
anti kakati olwo tutandise kati naffe tugenda tekuta bakyabiwulira nga mubisiza mu nnyimba ate mukoze action zikwenjigiramu lwabasinga obbiwulira muyimbye ennyimba kuvira ddala amabega muziyimbe tewali kikyuka sike kaseera tukole ekisukuluma ku ekyo bingi bikyuka naye gavumenti esasula enguzi newa abayimbi nebawulamu kati abayimbi ne batabeera kyekimu ne batandika bba okulwanagana naye singa abayimbi baba bakwatagana singa abayimbi basobola okukyusa eggwanga mu maloboozi gaabwe. Mu kulaba okukwo music industry eno esigaddewa akalulu kawedde nga bukimu kiwedde omuyaga gukakkanye egenda kusigala mu mbeera tetusigaza abayimbi nga beetemyemu abayimbi abatakwatagana abayimbi abakubagana kasita bakubagana bakola kinaye kati tusigaza abayimbi abagenda okukwata bendera ya music oba bakubagana oba babivako naye kasita tusigaza abayimbi nga bo bagenda kukwata bendera ya music nga bo tebaliko ebiba byafuzo byaki nga bagenda kukiika eggwanga lya Uganda mu byokuyimba ebyentertainment mu nsi endala oba mu bikopo by'ensi endala ebyokuyimba. Naye abasinga mugenda mu kiva nina Rose yagenze mu politics abasinga mugenda muva mu line tunasigaza baliwa nabagenda politics tubaagala kubanga awo omuntu aba yeezudde sometimes kyekiri kyekugambiriza ng'ejja kunyonyera okuyimba n'amafuta n'amaanyi agakiriko obwegomba bwegombi kiyimbira oba kibeeramu oba kyagala tulina abaana bwekuli obugagga buli mu kuyimba n'okubulya talent how big is someone's talent nga erina abagiwagira abasukka mu mutwalo oyaba olwedde mugagga kyemba ngamba lino eryana libutobuto nti nze ndi mugagga tosobola kujja ngaogera nange ebintu byakisirwedde akobafana nga tumaliriza nga tumaliriza tulina abaana bato abayimba nabajja oba amagezi tuba balina kwekuuma batya okuwala ebintu ebiringa bino ebigenda okubatira kalya zaabwe oliawo n'okutta ekifaananyi kyawe mu bantu ekyokulabirako Varota alina good president alina presidential campaigns ezimu gyabaddeko nambala t-shirt kenare kamukubisizza nnyo era bonna batandika omukyawa ne bamugamba twakukalabe biki abadde darling batandika omuvuma ebisongovu abaana abo balina temukyalina options ng'abayimbi mulina kubeera ku side emu nange ekiwagira ekyabayimbi okuba nga tuli ku side emu by force because ffe tuli mu kufiirwa gavumenti gye tuwagira tesupportinga nk'okuyimba gavumenti gye tuwagira si basajja baganda basajja banyankole abagala okunafuya ffe obuwangu bwaffe bwe tuva abasajja abagala okujjawo okuyimba n'okunafuya olulimi oluganda okitegeera kati fe omuyimbi yenna ng'oyimba luganda ng'abantu be bakuwagidde nga gavumenti ebadde eryaga ssente mpozi nga gwe tosoma mpozi ng'oli mudongo ng'oli mwana muvubuka nga osobola okulaba omwana okusoma obusomi abaana badde musomero nga basoma omwana wano mu Uganda okusoma Uganda bagamba okusoma kya buvunaanyizibwa bagamba okusoma kyakabi bwe kiba kyakabi lwaki kya bbeeyi lwaki gavumenti erwana ebintu ng'ebyo n'ebituuza ku bantu ku bwereere mu standard y'ewaggulu lwaki okusoma kwa bbeeyi kati abavubuka nga bwekyobola abantu bwe baba nga bekubidde ku sayidi oba nga bawagidde omuntu nze waliwo omukwano gwange guilty president yaŋŋambye nanditereka sente bazadde emikwano gwange bagagga namutuuza buli nemuga mugana kadi gye wagiddeko mbi kadi gye wagiddeko sisobola kukuwa support yange nkwagala ebirala byonna tubikole naye sigenda kuwagira ate amagezi g'omuntu ng'omuntu yadde ng'agidde ku kadi endala era still temuwayo chance era amagezi ge tegajja kukola gwomuli era agidde ku kadi yenali mugalina kyakozeewo mpaye basatu eri kadi bw'ogigirako bw'otuuka olina kugobera amateeka gaabwe bwe kuba kulyanguza olina ogirya bwe kuba kulimba olina okulimba bafana obuzibu buliwa wojjidde oba buli kukupresentinga birowoozo by'abantu n'andooza z'abaana Uganda naye ojjidde ebirowoozo bijjidde mabega bendera kijjo ojjiddeko okwogera kuba ne bwe tuba tulayira ng'olina kyolayira owanika bayibuli oba Quran owanise eki wanise NRM oba wanise maanyi g'abantu wanise katugambe wanise no people power bw'oba oli mu struggle y'ensi okukyuka kati ng'abo abaana batandika okuyimba bafunemu balina okuba nga gavumenti bagikyawa oba nga gavumenti ebawulira oba ng'ebayamba oba nga gavumenti eyamba abantu ng'eteeka ebintu mu nkola goza abantu ensi nekulakula nebamu abantu okweyetinga abantu okwekyawa abantu okwevuma okwekuba okwerwanisa oluza tubaawa naye gavumenti ekuzza abantu ng'ebateeka mu bintu ebyo kulwana kukola ki kweyisa mu maaso kwezalawa akasembayo nga nkuta nabbosa munnabyabufuzi alina essomo erimu byageze mu baana abato obwana obuto bukyayimba n'atandika okulangira n'okulaga obukyayi bwa gavumenti abantu ne bagamba ekintu kyeyakoze kikyamu kivu genda mu baana abo abato generation yasomero eryo abo abaana twagala bategeere nti buli muntu abeera mu buyinza abalina kyemalira abayagala kubba abantu era abaababba
era abalimba ekitukozesa ekyo sigambo tukyawa abatufuga naye nabo balimba nabo bakuba gwani koze kibe kifanagana balimba lwaki tebawuliriza ati kireti anti abantu banoonya kye bakola ekina kya gavumenti okubawuliriza buladi kati oyagala abantu bekalakase kubibaluma batya kabakuŋŋaanya abaana babagambe mugambe Museveni yatutama kikuwa attention ebawuliriza neko tojja kuŋŋamba nno abaana nabo bakulire ku generation nga tebamanyi nti balina n'eddembe lyabwe ng'abantu sikusiga bukyayi obwo si bukyayi omuntu ategeera tosobola musigamu bukyayi era ajja kujja agambe nti otusizemu obukyayi golooza kale singa gavumenti ebadde nenkanya nga ebintu bitambulamu order twandibadde omuntu agenda agamba ebyo oba omuntu yandibadde agenda gamba President Museveni mulungi ku mulembe gwaffe tebabitugambanga tetwayimbanga Museveni oye Museveni oye ennyonyi ya Museveni tukyabiyimba kuva twabuuka kyogamba yagala tuve kutonga abaana bwegala basiriwale nga ffe twasiriwale nga bato omwana okuva obutalina okumanya amazima ategee nti omuntu ati alina otukulembera omuntu akulembera ensi talina kwetaaga bugagga gweŋŋambo kya mugwe president nga oŋŋambo kya mugwe president nga member of parliament bafuna sente z'obwiriirizi twabaloda agenda kugagga walya mu parliament watwabaloda agenda kuweereza abantu member of parliament watakuga motoka milioni 5 3 2 tabeerawo waliyo eggulu lyebagamba bwavuga motoka milioni 7 ataanaana tetugenda muwa kitiibwa tetuwa kitiibwa appearance yo mbozera abasirikale biki tuwa kitiibwa bigambo bikuvaamu na byotuukiriza eri abantu nakuyamba koyamba abantu toyina kitiibwa kyogera kufuna ne bolijja ne konvo ezenkana eggulu naye nga byoyogera toyamba abantu oli awo olimba you're done no man. You're a Buffalo representing dancers straight Uganda we come from representing good music features dancer you're done no man we there kiri kitya balamusiza abatulaba mwe bali kubeerayo mwe bali tuwagira yes naddala mmwe abenkiza ate abampagira awo wetuli tukulisa mugandalo bagamba batya mu mazuukira gaba mazuukira amazuukira ga mukama waffe bane buli omwaka kulikeyo mu mazuukira abanyumiddwa buli kunyumirwa batanyumiddwa linda olulala oba buli lunaku lwonna osobola okunyumirwa oba tebanyumiddwa ngera bwobimanyira maani kyabadde kitya tulambikire ku Bafana International Hotel amazuukira obudde obungi obwabadde bwabumalidde embeera yabadde twabadde bannayuganda mwe bali kubeera nga mwaniriza Bafana International Hotel mwe bali kubanga mwagala ebintu by'abantu bammwe ate mwe bulwanga mutuwa support abantu b'e Kalamba Kasanda district twafunyemu ebivulwawo nagala kukola kino era abantu bo bamanyi nti kino tuludde okiraba kino tetukiraba nkoba kino abantu batulaga omukwano so I think abali ku social media balabyeko ku abantu betwabadde nabo enamba ate era kyabadde kyakabinyo mwana so abantu b'e Kalamba town Kasanda district abantu nga mu bitundu byonna abavudde mu Bwenda abavudde Emitiyana wakati awo ne mujja ne muwagira ne mutuwagira ku show yaffe yabaddewo ku Easter Sunday mwewali nnyo mubuli eddala mukama ate abampera omukisa mu ngeri mu endala bless you awo nyika tutandike ku Bafana International Hotel yayogezezza abantu obwama tebamanyi gyeri nga ab'e Kampala yawegezza abantu obwama finally tukuyina tubagire Bafana International Hotel mbadde ne atinyawo nga mugamba agamba Bafana International Hotel Bafana omukulu sene yagitadde mu kyalo sebo wakoze otya ab'e Kampala esokera ddala bajja bwe basebo nga yobimanyi nti buli kaseera tugezaako okuba mu nsi eno nga tuwatanya okubeera obulungi ate tuwatanya okulaba nga tubaako okitegeera byetuyongerako obulamu buleme tuleka so ebintu ebisinga bitera okuleeta gye muli bitera okubeera eby'abantu abalala bitera okubeera ebyaki so this time around tulina ekifo kyaffe kiri eyo tubadde tulinza okkiggulawo because okkiggulawo officially because tulina ebintu ebibulamu bingi naye ate netugamba katukoleki katuteeke mu bantu abantu bakikoleki bakimanye so ye Bafana International Hotel eri wala kubanga twatandikira ewali obusobozi gye bukolaki gye busobola okutandikira obulungi ennyo ate tuyingire ebibuga nga Bafana Hotel egende everywhere naye nga erina weetandikidde okitegeera okumala ebbanga abayimbi babadde batunze ebintu byaba badde ba brand ambassadors mu brands ennene ne baziwanika ne babako ne bazituusa abamu ne batazifunamu ne bababwika ssente omuyimbi n'atuuka n'okubeera ng'afunye obuzibu naye brand gyabadde represent oba gyakoledde obulamu gyakoledde business okumala ebbanga eriwo ate tabeerawo ku lulwe
advice era abayimbi abalala otandika otya omuyimbi afuna atya mulala okukola ekiki oba babadde nga butakkiririzaamu okuyimbira nga Bafana bayimbidde mu Bafana International Hotel? Njagala kugamba abantu kale kye balina okumanya kiri nti olaba n'omuntu ng'azaalibwa tosobola mumuzaala wekka. Kitegeeza ki? Obaako omuntu gw'opatanalinga naye ne muzaala omuntu omulala. Yasobola kuba nti ffe abaddugavu tulina nnyo mentality eno ey'empaka, kuwakana, kulwanagana, tetusiima, tetuyi appreciative, okitegeera, eri ebintu by'abalala, naye nga bwe kuba kusiima nga tuli mu mutima ogw'okusiima oba okwagaliza, teri business ku mulembe gwaffe gye bakola nti Bafana akoze hotel kyogera musangeyo ng'aweereza emmere oba akola kinedda. Era agenda kunoonya aba professional abasoma hospitality, abantu okitegeera abasobola okubudaabuda abantu basobole okuyimiriza brand y'erinnya eryo ziza Bafana oba Bafana nga brand okubeera nga kati yingidde mu hotel naye nga bya ddala naye ebeeko kyekola. Abamu batya business zino zirelatinga n'amannya gaabwe. Nolaba oli nti akoze business naye ng'ate ogirelatinga n'erinnya linagamba olw'emitima emyeru. Obuvumu obujja wa kuyimya n'ogamba nti nze Bafana n'eriya Bafana International Hotel. Kibuuzo kirungi kyo. Siri muzi wa misango. Ebyo bitera kubeera bantu nga bazza emisango. Amannya gano ate lwaki nze Bafana, lwaki erinnya lyagalwa, ate lwaki ndikweka, ate lwaki bwe nkola ekintu kinagamba mpagira nti kyeki kye nagambye. Buli lw'obeera ng'ebintu obiraba mu ngeri ndala bikumenya, naye buli lw'obiraba ng'oli positive tebikumenya. Kati nze Blood njala kugamba nti ng'ebiira omuntu omulala yenna anoonya okukitegeera, ng'omuntu yenna anoonya okubula abantu balina ebintu jasobola kuba nti amannya okitegeera manene. Kati bwe tuba nga tulina ekintu kyonna kyekintu yusinga kiwawaza nnyo abantu, ate era abatunyumirwa bye baagala okuwulira nga bakulaba okulaakulana oba nga ng'erinnya lyeyongera okukola ki okufuuka big buli lunaku. Kuba tulwanirira amannya gaffe gano gabe nga gagenda kubeerawo for some time. Abavubuka bano badde bakyesambinyuka. Lwaki neesibye ku kintu kya Bafana Hotel? Because it's an inspiration eri abavubuka. Of course. Abasajja betubadde abadde batandise okukola ebintu ebyo, Papa Misa Kisemakula, ba Ronald Mayinja, ba Geoffrey Rutaya bakuliridde mu myaka. Generation y'abavubuka lwaki eremeddwa okwenyigiza mu buyiiya Uganda? Balowooza nti music social income yokka investinga n'okuventuringa mu bintu ebyo. Ate era n'abasajja bagamba Misa kibwe baba batusinga emyaka tebatusinga mingi. Kati nze ba Misa kyabasitwa nti bansinga emyaka, abayimbi abakulu abo nga Eagles Production okutwaliza wamu kisitwa nti bansinga emyaka egisukka 20. Ekisoboka okitegedde kitegeeza baba batusinga emyaka 12, 15, 10 ekitegeera nti si mingi nnyo. Ekisogo togamba nti abasajja bali abakulu abo tebawuza myaka 8 okitegeera, abo tebawuza bino ebintu by'ensi kyekitwala ku ssomero kusoma, kubala, kukalculatinga. Ekibalo tekiri ku muntu mukulu yekka, ekibalo kitula mu buli bwongo okutegeera nti nina okuyiga ekibalo. Bw'oba okola ekibalo notandika okukalculatinga kati ekiva mu kibalo kyo kyokka ekyo ky'abantu kye balina okukola ki okulinda oba abawagira bagamba nange bayatandika ekintu bane ekyamulema kintu kitandika kyali kinene oba kyali kikola kyo kitegeera kyekiri kyegambye nti no otandika ekintu because erinnya walikola nti erinnya Ssebuggwawo. Buli olaba erinnya Kabaka n'olirabira ewantu obaako okitegeera obaako akabuuza erinnya Bafana buli oliraba ewantu olirabira mu business okitegeera, olirabira mu kuyamba abantu, olirabira mu kulaakulanya okitegeera, olirabira mu kulaba nga tugenda maaso. So tetwayimba kubeera nti tugenda beera bubi forever, era tetwayimba kubeera nti gwe wootusuubira nti oyagala tubeere bubi gwe wegenda otulaba. Ye surprise eyo gy'ofuna. Ate ng'ebintu bingi bikyakola ki n'ebirala bingi nnyo ebikyatusumba okulaba nga tubikola ki tubiteeka mu nkola. Kati obuzibu obubasumbwa bwebo because tuli mu third world country, tuli mu nsi ey'okutegeera nga kukyali okitegeera. So mu ngeri emu oba endala jangu tukyalireko onyumire obulamu. You get it, man. Babekakao walumbako ku government ujukira bulungi nyawo olumba government kitereze wakiweereza ebigambo weze babekakao eri government ddala ba politicians abali mu parliament tebakozesa hotel eno maaso awo ng'ekyokwekwaso oba okulwanyisa okwanjula assets zo zino mu ngeri ki anti bannayuganda balina okutya nti buli avaamu n'ayogera ku biruma abantu banayogera ebitakontana na gavumenti balaba ng'omulabe waayo. Just government eno kyekiri kyegambye nti abantu batandika okwetegereza ennyo. Tuyitule mu mulembe gwe bakusiigira ekizigo ekintu agafuna mu ekintu kye bakusiigira ekizigo kifu naye ne baleeta ba influencer ne bakulaga nti ekyo kintu kituufu naye ng'ekintu kikyamu. Kati gavumenti erina kumanya nti erina okufaayo eri abantu ate naddala abo abayiya okulaba ng'obulamu bubeerawo obutali bwabwe bwokka naye n'obwabalala.
kati government tekitika katako kulwanyisa nkulakulana era ekyo nja kusigala nkivumidde kuba munsi sigenda kubeeramu n'abatusekawo balina ebyobugagga bingi nyo babikola kyebabireka naye tulina okusigala nga twogedde amazima at least tomanya gali playingibwa mu biseera ebituufu olina agamba ekitegeeza n'ono yali amanyi kino kirina okuba bwe kiti tuli mu nsi eri emabega ekitufudde okuba nga tuli mabega kwe kutegeera kwaffe si bizimbe ebyo byolabambu ebizimbe ebiraba biyimiridde bingi ababirimu babbi ababirimu bakumpanya ababirimu tebalina mazima ababirimu balemedde okukyusa eggwanga kati tetuli ku mpaka wabula tuli mu kubeera nti bwe mba nkoze bizinesi nga nkugambyeko ekituufu toba nampaka ziri jangu olabe ng'owuliriza ku kye tukugamba kuba tetuli mu kikugamba lwa mpaka tuli mu kugamba nti ettaala nga teyaka tuli mu kugamba nti tulina amasannyalaze naye nga waffe gavaavaako nnyo naye nga tetulina ddaamu ezisukka mu emu ez'amasannyalaze nti waffe tufuna amasannyalaze lwaki nti lwaki hotelu zizino ez'amaanyi eziguddwawo baziggala kyogamba ekyo kiggazaawo bizinesi yange gye nkoze nga njogedde ku hotelu nga zino eziggaddwa nga hotelu ya Chogamu nga hotelu ya wali ewa Bakuli bino twabirabako Bobi Wine Busaabala ng'era alwana nabo anti naye kati era baatuuka ne bakitegeera amazima ne bagategeera ne bamuleka era Busaabala bweri bagambye One Love Beach yavaawo tevangawo eyongera kubeera yakabi buli lunaku ate eyongera kubeera corporate eyongera kubeera ku beach eyaddala kati bw'oba otunuulidde ebintu bino bwe tudda mu mazima mukkiriza abantu tube kale nga tubagambako kubanga oba wasomesa omwana ate n'omugaana okukomentinga ku nsobi ezikolebwa ate nze mba ndaba oba toli feya kibayita obwannakyemalira nga gwe kyoyagala okwogera kyoyagala kiyite naye mbyaddala bwe tuba twogedde ku nsobi eziriwo ate tojja kunnwanyisa kunzita kiro wabula ŋŋamba kozesa olulimiro obuliri abana basobole okutegeera nga gwe bokolaki b'otegeera oba katuyinvestinge mu kutegeera okwo kwolina kulungi abantu bategeere bwe batyo ensi ekulaakulane bwe tuba ng'ogamba guno olw'okuba siwagira gavumenti oba siwagira nteekateeka za gavumenti oba enkola yaayo nti ekyo kigenda kunnwanyisa eyo teba nsi nnuŋŋamu okitegeera ffenna tuli bannayuganda era Uganda erina nkimanyi ku palamenti waliwo akabokisi omuntu yenna kwojja n'okomentinga suggestion box exactly wojja n'ogamba nti nno kanti ajja mu komenti yange wano tuweeganga banaagisoma okwemulugunya buli wamu weekiri ku kifo kyonna ekikulaakulana ku nsi ekulaakulana kyekiba twasoma debate mu ssomero abaana bayiga okudibatinga okuleeta ki kuleetawo okutegeera ekituufu abadde awakanya n'abadde kwegamba mwenna ne mutuuka ne mukola kino era ensi ezigaana okutegeeragana oziraba gye zirwana tezitereranga ensi zingi waliwo ne yakubiddwa ennaku ezo ne bagikuba ono gwe yagenze bamuyitaani erinnya lyawo yagenze America ne bamulabisa American Tribune gwe kyoyina omanya kiri kimu bulabye bwe tuba tuyingira mu bizinesi ngezo zikola tuba naffe twagala tubeere bulungi kubanga teri agenda tuwa ate si bintu byangu omuntu wagamba mu nkozi hotelu si byangu era nekyo bisobola okukeera ne baga nti oli bimulemeredde lwaki ng'oluusi management oluusi biki bikoze eki kati abamu bakitwala ng'abagamba mbuno olinga akubye jakapooti okitegeera abamu bakitwala okuba jakapooti kwe kubeera nga hotelu ng'eyo bafuna hotelu gisanga bagamba nti eri hotelu okitegeera kyewabala kitu ekola kati abantu abasinga bimanga ddala mugamba nti nomutwagaliza awo muba mulina ssanyu kwa busanyusi si kuba kubanga ne bonoowakana ne bonookola ki tulina okuba obulungi oba oyagala oba toyagala oba ogenda ku mulogo oba tokola ki just nti nno ngaffe bwe tukkiriza nti wasala okutunda mudaala gwa nnyaanya ntukkiriza nti tujja kuwagira tujja ne tuzigula nawe olina okukkiriza nti wempanguze kenkoze nawe mpagira tonwanyisa ate buki bulwanyisa so kati ffe tugamba nti tugezaako kubuusa abantu bafune obwenkanya tubeereko nga ziri ensi zi first world countries banye bali basoma njagala bagamba ne Nairobi etuli okumpi tetunagituuka ensi nga Nairobi ngetwali kumpi tetunagituuka okitegeera bafana kubivulo bingi byabaddeyo ku weekend utwadde ekivulo ekimu King Sawe yabadde ng'ayimba ne tula police ng'emwenge ginze ku stage era nitwogera naye ng'agamba nti ekimu ku nsonga era nanyigira nnyo DPC wano ekibuye wano ng'agamba nti baleke kuyingira mirimu gye nti agenze kuyimbira abantu ate ne bajja ne bamwengeginga ng'agamba nti yabadde atandise okuyimba akamwanyi kaliyo okusinziira ku King Saha ne bajja ne bamulombagana ku stage saga zino zijja zibeerayo emirundi mingi twakirabako neeyibanda era ne bamwegeza mu mbeera efaananira ku ddala bweti goli seefu otya ku byoyogera just nti tujja kusigala awo omanye okutegeera ffe tujja kufaana okutegeera kwaffe nze njagala kugamba gwe omuntu yenna yenyigira
ngozaala abaana ng'oyagala ensi ennungi ensi zitikira ku makya ne ziyiya blood gw'obanga endowooza yeri mu kulwanyisa nkulaakulana bw'abanga ssaawa okujja n'ayimba kati okugenda n'ategeka okwekalakasa nti ne balwana ne bekuba ne bafa n'okujja okuyimba message gy'alaba agiyise mu bantu kibi emmwanyi teyagwa ebbeeyi kati ssaawa bw'ayima nti akamwanyi kaliwo emmwanyi tebangawo emmwanyi tebangako ya bbeeyi nga by the way Uganda main occupation teyali farming si mwani si mmere na birima naki kati omuntu wajja nayimba akamwani jangu buzo omugambe muganda gwe wayimba akamwani tukaterezeza tukusasudde dda mwimba olimba olwalugamba banna kati akamwani katerera abe mwani ziriwa mwongere okulima emmwanyi akatu okitegeera sati temuyina kumulwana kati bw'omulwana ofunamu ki okitegeera gwolinga omusajja atayagala afuga amaka nga toyagala bakugambeko ngo kabe mukazi otoyagala kugambeko nti okola ensobi oddala eki gwoyagala kubeera ng'olina kugamba togambibwako tekiri bwe kityo olaba ne mukama katonda yatuterawo ruumu yatonda eggulu n'ensi n'atutonda yatuterawo ruumu enyumya naye wadde nti eri mu mwoyo esetinga n'obwongo gwe n'oteeka obwakatonda bwe mu nkola n'onyumya naye n'omugamba obanga watonda movement nekola kino olina okuba nga ompulira oba watonda okutu ompulira mukama nsaba kino tukyuseemu n'oteesa naye nga muli owulira oteesa kati gwe tusobola kuba nti olina gavumenti teteesa kati enenkulaakulana ekya okusinziira ku bigambo bya Ssaawa agamba agenda kufa n'omuntu kakati bw'otunuulira ate era ng'ebyaddala kyayogera kyonna kyonna nze ndikusaidia 100%. olaba muganda wange ogamba nti agenda kufa n'omuntu olaba nti kinene nnyo alinga inciting violence n'okwagala okukozinga ekyobulabe okufa n'omuntu si kutta muntu wabula okufa naye mu kubuusa si kukwata jambya mbawuli musaayazi yatemyetemye omuntu yamukubye wabula agenda kufa n'omuntu nga abuusa buli kyokola ekyekidongo ng'ajja okitegeera ng'ajja nga wabula si kukwata kiso tomuteeka ku gundi eyo eyokuba nti yagambye nti ngenda kufa n'omuntu okufa n'omuntu osobola okufa n'omuntu mu bintu bingi ngenda kufa naawe mu kwambala gwe ojja wulira nti ndi mwambazi wabula si mu kutta bantu olwedde abantu bayimbira ali owa myoyo ayagala myoyo abantu abamu bamusayidde omusango bagamba mulemeddwa okwawula muga muyimbira aba NRM n'aba NUP abantu bagamba nti bakisusizza nnyo okubeera nti lwe bajja alina music omulungi okubayimbira okusinga ekyo kituufu nnyo naye bw'abanga erikuba likutte mulungi kubanga ne byayimba ebirungi teyafunamu kaddemu ne bwe yayimba ebirungi teyafunamu kati ebyoyita ebibika abiyimbe kasita biina ababiwagira kyokola babwabuli webabiwagira ennyimba ezo zireetawo kitegeeza ate ze zirimu obugagga okusinga ne byakola ki kati osobola tuyimba kubiruma bantu tuyimba oba biri mu mukwano oba biri mu mbeera ya bulijjo tuyimba kubiruma bantu kati bw'ofunayo omuyimbi nga Ssaawa ng'ate alina eddoboozi eriwooma n'ayimbira abantu gusanuka busanyusi ate gwe bayimbyeko yengeri gyetugenda okutuusako amaloboozi gaffe gye muli kati mumwagala kale tubagambe tutya mutufolowinga nti musoma kati muzeeyi Museveni afolowinga Ssaawa amanyi byanamugamba ayina kuteekawo violence nambeera wabeerewo abamuwa okutu abanatuusa obubaka obulema ne baminisita okutuusa so kati abantu abalina obubaka kati n'abayimbi abalala bajje bayimbire ebirala okitegeera n'abayimbi abalala bajje bayimba ebirala ebigenda eyo abantu bayimba ebiraffe tugenda yimba naye bw'oba omuntu alina kyayimba nga kiganyula abantu kiwe ekitiibwa bafana gye bujja maaso kaawo tugenda kuyingira embeera sensitive ey'ebyobufuzi tetutuuke nga tulaba abayimbi abamu babajja ku stage oba n'okubakuba obucupa olaba bino bitandise kati nga tunatuuka mu kalulu kagenda kunnyikira nze kyenja okusaba abantu tukiipinge bukipinzi mirembe tukiipinge mirembe ife ne bwe tuba tetugenze ku stage ennyimba zaffe zigenda kuwulirwa mu butambi ennyimba zaffe zigenda kuyita abantu zigenda kuwa abantu obubaka kati nze n'oluyimba lwengenda okufuluma luyita tuli kuki nalwo lwogera ku biruma abantu tuli kuki abayimbi tuli kuki twaweebwa amaloboozi tugakozesezza ki tugakozesezza kwegaggawaza kugamba nti ntambulira mu motoka ya bullet proof ku nsene ng'enkuba bw'etonya abantu basula mu mataba nga tosobodde kugamba nti nze ng'omuyimbi nzimbye record label esobole okubeera nga nzimbulukusa ekitone ky'abaana kati eno industry efaanana bwetyo nga abantu abakulu abali emyaka egikaddiye nga bakugamba bugambi nti okuyimba oba entertainment kintu kya nkizo kikiina kyekyongera ku ggwanga ensi eba ekyali mabega bro ensi yeyina n'okuŋŋanya neyisaakalamu negamba bannanga abalina ebitone abalina talanta mujje gavumenti ebeetaaga basapootinge
mujje gavumenti abateekemu ssente gavumenti eyagala abantu balina talanta bagitunde mu nsi eziddako Uganda yattu ebeere ku bendera nga kuba erimu ebitone bwe muba ng'obukulembeze bulemeddwa okukulembera abantu n'ebyabwe obukulembeze nga bulemeddwa okufuula farming oba cash crop oba ebintu Uganda mwefuna ettunzi mu nsi yonna then ereka abayimbi bo batutumule Uganda mu ngeri y'ettutumu lya talent okitegeera kati tosobola kuŋŋamba mbuno ate ensi erwana okukulaakulanya ate yeerwana bagikulaakulanya okitegeera ensi eba erina okuleka bagikulaakulanya waliwo abagenda okujja boogera ebigambo ebirimu amakulu ebitavvoola wabula nga bisengeke eri omuntu awulira okuwulira akyuke oba akitegeera fena tuzaalibwa okuva mu ntuuza banyaffe nga tulina ddiini ne ekyo kyosanze bazadde bo basoma oba ekyo kyosanze bagoberera bwekanga kyokola ki kyogoberera ne bakikuyigiriza n'okipiikinga ddaako okukubirako abantu ebikonde naye nga bakikuyigiriza buyigiriza. Okay, Bafana ebyo nga tubitadde ebbali. Yes, man. Dr. Jose Chameleone yakomye mu ggwanga. Era buli omu ne bamuwozaawoza ne bamukulisa embeera gy'abaddemu abadde mulwadde okumala akaseera akawerako ddala. Abasinga obungi ne basaba gavumenti ne KCC oba oli awo asiimibwe era ne bagamba mu nteekateeka eno eriwo nga baagala okukyusa enguudo zino eziriwo abo ne bafunyemu ekkubo limu ne bali mu bulamu nga appreciation abamu bwe badde bagamba bayimbi abamu ba regi n'abalala ne ba comedian nti asaana okusiimibwa bamukolera ekijjukizo wabula abamu ne bamukulisa ne bagamba nti ku level ya Chameleone nabyeko nawe ka video akamuke wakoze ugama ati yakoze kyade kikyamu kyokuba ndi yadde akakomawo yakutoke yakatuuka mu ggwanga ate tumula mu kabaala akamwawo ng'alina wayimbaawo. Olaba ku the side of music or entertainment nze ndi mu family eyo okitegeera omuli ne ggwanga bammaninga muyimbi n'obuuza omutuuze Bafana akola kirega muyimbi kati ku side y'okuyimba nga ndi muyimbi njaga kugamba nti omuntu waddembe okola kyakola ki kyayagala mulamu bw'ensi eno omuntu alina eddembe naye bwe tufuuka abawagizi naddala kati nganze kiyinganga bw'onoobera mugana nange ng'oli muddugavu nange ne tukalira tuli mu nsi y'abazungu ate oba ne bw'oba ova Ghana ng'ava Uganda nkuluumirira okusinga omuzungu olwa kkala gy'okola ki gye tufaananya kati tuli mu fusion y'emu nti nze ne bakamiri tufaananya omulimu gwe tukola ki gwe tukola kati kinnuma okuba nga abantu abatafaananya omulimu gwe tukola bajja okunafuya omulimu guno bangi nnyo abantu bazze olinajja n'ayogera byagala naawe abayimbirevo n'abawa ne ssente ze bayimbira ne banafuya abayimbi ne bakola ki kati ffe ne tuba ne tugamba bano abantu bano bantu abaliraanye abantu ab'amaanyi babakozesa oluusi ki ensobi nti Kamiri ava mu ddwaliro okujjanjabwa ng'abadde mu ssala z'abantu nga bamusabira Kamiri tava kuba kivulu tava kuba bikonde nti alina omudaali aguleese tava kukola ki ava kujjanjabwa yeetaaga ddembe yeetaaga kuwummula Kamiri okumutuusa wali ku airport emmotoka mu luseregende ez'ebitiibwa ez'ebbeeyi 10 oba 8 oba emmeka ne zipaakinga kuliko poliisi n'abasajja b'amasuuti ne tulagamba ekkula n'ekitiibwa ky'obuyimbi oba ekitiibwa kye ky'ogamba n'okujja nga mumufuuyisa empewo ajja ava mu ddwaliro nga bamuganya osimookinga kitegeeza empewo emuyisa buki bubi balina emintu bamuganye naye mmwe muwaga buki buwazi waliwo cheap popularity okitegeera. Yes man abatula big up on yourself straight up many am Kasengwa Richard aka Ziza Bafana representing music bwe tuba ntogera ku bingi ze simu na mawulire naye nina nga bwe ndi mu Uganda nange nina dembe eryogera ku ekyo kyenda banga oba eribulya ku muntu kubanga nkuze emyaka gye ndi mu ssebo gye emyaka eramu olina okugambira ku munibedde ate kati tutandise gakyali mabaga. Yes ladies and gentlemen mugende mu liking mu following ate munyumirwa akayimba kenkyukakyuka aka President Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu n'omukulu Mansur King Sir ate ne muganda wange Uncle Nubian Lee kafulumye leero twagala enkyukakyuka omwaka ogujja tugenda mu kalulu banyabo ne basebo temwesiwaze ne musula akalulu waliwo bye tukola abana abantu awumulemu banadde oguddako ne ensefu entebe tulibemu omuntu omulala wabeewo ebikyukamu wabeewo empewo ezijja ensiibeko okitegeera mbagala nnyo mwana mwekuuma edda nominie Bafana tuli kuki muli kuki slogan ejja oluyimba lugenda gwawo soon big up.